Yo olabira ddala nti awo waliwo ebibuuzo tukkirize tugaane. Lwabanyeko kye yakoze n'avaamu n'asirika n'atanyega ate kibi nnyo. Teyabuulidde ensi. No, Sauda bwe yayogedde mwamukute mistakes. Ono asirisa ate kibi. Sauda kye yayogedde ate ye yayogedde mu ngeri ey'obunyiivu. Ate ne kye yayogedde era twakifunyeeko kopi. Yavuddemu ebyenda bye baabikutula n'atafunamu. Nabaana agenze ng'olaba okwemulugunyako bwe kuli. Ne bandi kina yaabo baafulumya akabonero z'akatuufu. Tujja kulya. Debyo kulya. Kubanga balaga Olusanya bagamba buli omu akwatemu ow'ebigenge owaki. Ow'ebigenge. Musoka n'abangalo. Bwe nawulira. Olusanya bagamba buli omu alye n'oli alye simanyi biki. Esikugigabana. Esikugigabana. Tifu Sebagala mu pipi sijja kulimba agenda kufuna ekizibu. Ate atya. Yasoose n'alaga nti agenda kujjanga independent ow'e Kawempe ku kaadi y'obwa mmeeya bw'e Kawempe. Yes, yalina Mekka. Akomyewo ate ku kaadi eya DF enfa ennyo eriko n'enziro. Simanyi oba mwange gyalina essomero balina omwana w'omuntu gwe yakuba kibooko n'amukolimira. Munnayuganda ng'ebizibu bikufuukidde mbulabutuulo w'olikkalira kubanga Kabona Mugabi asaajaganyanga ow'ekibungu gwe bawadde omungu n'amawulire agasanyusa ng'akuyita ogende gy'ali akole ku byakutawaanya edda. Kabona Mugabi agenda kwambululira mu nnyanja ey'enjawulo akukumira ekyoto kw'onowekyeza endiga nga ssaddaaka eri abakulu olwo obulamu bwe bubettereere nga nnyindo ya nti gw'anoonyeza empapula ezifuluma Uganda n'ebica ne bikwereega ebibyo kumenya mu jjenje ekkalu kubanga olunaakukansira ati ku mazzi ag'omukisa gwe ng'olinda kutta ku nkowe. Kabona Mugabi bw'omukwasa ebizibu byo naye abigabula ebinyonyi ne bibyetikka okubisuula ebuziizi gwe n'ofaananako omusenera alinda empaalwa. Kabona Mugabi mukubire ku nnamba ya ssimu nooti 75293946 olwo obenga ossempoggo n'olwalo nange ntugge ku nnanga ya Kanenero. Akyali mu nkyukakyuka mawa njagala owulirize ennyo omusajja ono ekisinze okummalamu amaanyi after Nyeko okuteekayo posti gy'ataddeyo ng'agamba nti avudde mu luwokaano. Abantu balowoozezza nti ye musajja Just akikoze akyali mu nkyukakyuka naye ekisinze okundaga nti waliwo ekintu era bannayuganda mulindirire bino mbyogera siri prophet siri musamize siri ki naye nina endowooza egamba nti mu nnaku ntono nnyo this gentleman Nyeko ayina kyagenda okukola ekigenda oluniikiriza bannayuganda. Lwaki njogedde bwetyo? Nyeko olumaze oteekayo ebbaluwa eyo nesaculating nga n'akimanya nti etambudde ku buli mukulu because ebbaluwa eyo etambudde very fast. This nigga agenze ku mukutu gwe ogwa TikTok. Remember abaana bateekawo etteeka buli muntu alina oteeka profile picture ya president ku mukutu gwe ogwa TikTok. Wallahi billahi tallahi genda ku mukutu gwa Nyeko ogwa TikTok. Profile picture ye baddeko posta y'omukulembeze. Immediately nga amaze oteekayo leeta ng'esaculatinze Nyeko akyusiza profile picture. Okay. Wetwogerera essaawa zino zennyini nga Nyeko DP yo yagigyeko naye omukugijjako alina kyakoze kirala agenza ate n'akwata ekifaananyi ky'omukulembeze kya principal oba posta nga bwegenda okufaanana ku ballot n'agipostinga ku TikTok ennyini kwajja DP n'agipostinga bupostinzi etambule jjukira bw'opostinga etambula nnyo okusinga ng'otaddeyo DP kuba bajja okukeberako batono naye wano ate jjukira eba etambula widely kati ate ono yolodi abadde amaze okukola ki eno video ng'agamba ki tetunaweza 1 hour ng'ataddeyo ekifaananyi n'olwo naye abadde yakakola video eno ebigenda mu nuupu biraba bulungi sooka obuze ku batuwuliriza njalo mbalamusiza mwenna abatulaba ne mbaga nti banne mwekuumireko tube nga tusobola okuba nga tubatuusaako ebifa mu ggwanga lyaffe Uganda era mpozi n'okubategeeza nti wano we tuli olwaleero tuli kusula moto. Yes, kusula moto wokka osobola okugula emmotoka etali mu Manchoro etali mu Kakerege.
akakerege chechi akakerege bye kwe kuyiya oba akakerege emboga zibakayanira noga nojigula katugamba oli agirese wano naye nga bagisinga oli nga agirese siye wasula moto tebiriyo motoka bamala kwetegereza buli kimu ate wogule motoka wasula moto obeera sure deal teri kusanga mu kubo ne bakuyimiriza ne bagikujjamu omanyi waliwo omwami omu yagule motoka mu bano batugezeeko abatali basula moto naye agigula mu bantu abalala yali akyali kumukola agenda fuluma ebweru nga bajetolodde bamugamba se motoka tugitwala ayambadde suuti ye ava ku mukolo omukyala wanene anyiridde mu gomesi motoka ne bagitwala era omusajja agaoga mukyala we nti mumanyi kyoba okola mukyala tulinyeka boda tuddeeka bali no bava Masaka ne balinya boda paka Kampala balinya motoka mpaka Kampala boda wetereza mawa wetereza ate netereze kyo manya ndigwe omanyi nimba ofuse kapo wano zikapo ngapali mbanyo ne balinya ne bava ne ng'ekyaleeta ekyo kugula motoka mu bifo kugula motoka mu bifo ebifufufu gojango eyo tuveyo gojango wasula moto ojja kuba ofuna motoka mu mutima mulungi balinya boda kuvawa ogivuge ngato olemefanya bana abalinya boda okuva Masaka emotoka bagiwambyeko jangu kusula moto amina nenga bwagala ogula ebintu tugamba buy with Joseph wali okubanga China buli kimwachi kutusaako nga bwekikedde okubeera motoka ennungi tugenda kusula motos wetu zijjawo kawoka lunaku lwa kusatu ebintu bingi biri mu kutambula wano wali ne wali literi ebintu biri mu kutambula wano ne wali buli kimu kitambula eddoboozi lisoso okuzannyira okola biki libadde lya omuvubuka aliyo ku TikTok yeeyita Freedom omunankyukakyuka abadde akonjera nnyeko naye nga tetunagenda mu eddoboozi nja asooka tuzannye n'erya Sauda Madada toke tutandike zanya erya Madada tuwulire kyerigamba emanyiza Madada yakoze eggulire yabadde liyitire NUP independent leading candidate era nga akabonero kange kando president wange Robert Kyagulanyi Ssentamu ayina akantu katera okutugamba nti don't be loyal to your party, don't be loyal to anyone, but be loyal to yourself. Oba mukategedde bulungi. So kakati Lawrence ekibuzo kyombuuzizza kankiddemu bwenti nti nyinza okubanga nnina okwemulugunya n'ebyavudde mu kakiiko kaffe aka EMC abantu ba Kampala bembaddemu okumalako akabanga ate already mbadde nalaga interest nti neesimbyewo ku kifo ekya Woman Lord Councillor so ebyafulumanga ku lukaala siriiko bansabanga bannakampala era be banoonyeza emikono nze omulimu gwange gwabadde gwa kusayininga bwe ninakola ki ne bangamba totumalaamu maanyi emikono tugireese 10 basaba emikono 10 ng'olina okujuza ku buli lupapula mbadde n'emikono awo miyitirivu ne bambuuza gino egimu gisigaze ne bagamba kale era nenjisigaze era ngiina mu fayiro yange wali bagikutte so sisobola kutawuliriza ddoboozi lya bannakampala sisobola kugamba nti ngenda kwekkiriranya lwa bannakampala era ekyo kitegeeza nti ndi mweteefuteefu okubaweereza bannakampala nga nze Sauda Madada era nga sineeyongerayo mbasaba n'akalulu ka Kyagulanyi Robert Ssentamu pulezidenti wange siinayo pulezidenti mulala abankubira mwenna abansaba okuyingira ebibiina ebirala tekigenda kusoboka ndi NUP independent leading candidate era nga akabonero kange kando lwaki ndi ku kando nti ekibuga kyetagamu security ekibuga kyaffe mukwetagamu security bintu bingi nnyo ebibeera mu Kampala namwe mukuba emiranga nga bababyeko kamera nga muva ku mirimu ekiro so sekita eyo nagitunuulidde nnyo kuba abantu bakintaddeko nti wano security etuyisa si bulungi embeera gye tubaamu olumu ebintu byaffe byonooneka olwa security abantu be basuula myala olw'embeera embi olwa security so awo nawo njagala kukwatawo kweyo sekita abasuubuzi kibuga Kampala Central ky'abasuubuzi abasuubuzi ndi ready okuyimirira nammwe mu buli mbeera ng'abasuubuzi omulanga gwammwe ngumanyi bye muyitamu mbimanyi amaziga gammwe nga manyi tewali kye simanyi mbasaba mumpe obwesige nsaba mutambule nange
njagala mundabe nga Sauda. Okitegedde ekintu ekyo? Nkitegedde bulungi. Ajja kuba Woman Lord Councillor LC5 Kampala ng'ajja nga independent wabula mu NUP. Kikola amakulu? Kisobola okukola amakulu okusinziira ku Sauda ye bw'ayogera era kisobola okukola amakulu okusinziira ku batamanyi. Naye ate gufa abamanyi kisobola okukola amakulu okusinziira ku Sauda ye nga bw'agamba. Naye ate kisobola obutakola makulu kisobola okukola amakulu okusinziira ku bamanyi naye ate kisobola okukola amakulu okusinziira ku batamanyi. Oba okitegedde abatamanyi kikola amakulu kubamanyi tekikola amakulu. Sauda madada kyakoze Sauda byayogera kubanga ekisookera ddala NUP bagamba nti kasovaayo ne weesimbawo independent oba omaze ofuluma ekibiina. Kuba neryo okiikirira nga independent bw'omala n'ogamba nti NUP okutte bakubadde omuntu fulaga n'otakkiriziganya naye gwe n'ojja ne weesimba ku oyo yennyini ate gwe bawadde NUP oba omaze ogifuluma. Lyetteeka lyayo kwatoza kungamba nti oli independent mu NUP ate nga NUP gwetadde ku ekyo ng'ate NUP erina gwetadde. Kati kyegambe nti mu batamanyi kisobola okukola amakulu naye ate mufe abagoberera era abamanyi ensonga ze yayogedde zabadde za bulimba. Kyalese nagamba nno gundi yabagamba Mr. Kyagulanyi Ssentamu yabagamba tobeera mwesigwa eri muntu tobeera mwesigwa eri kibiina beera mwesigwa eri gwe kennyini ate nga yabadde mwesigwa eri ye nga ne bannakampala bamwagala era be bamunoonyereza n'emikono be bamunoonyereza emikono. Ekyakyogedde ng'era munnabyabufuzi ayagala okwesimbawo ate n'ekirala nze ndowooza Sauda nga Sauda ye nga muntu wa Kyagulanyi nnyo alabika nga ye ku mutima ayagala Kyagulanyi nga ye naye ate omanyi bibaana enjawulo principles z'ekibiina ne principles z'omuntu nga Kyagulanyi. Ne wabaawo okwagala omuntu nga Kyagulanyi n'okwagala omuntu n'okwagala pati ebigendererwa byayo. Era yagambye President Wasigala Kyagulanyi ekyo kirungi kubanga Kyagulanyi abaze gwa President abanga ye nga Kyagulanyi n'amuwagira era wawulira bangi nga bagamba nze siwagira NRM naye mpagira Museveni ng'omuntu. Ebyo bibeerawo biki bulijjo naye ekisingira ddala okuba ekikulu ye Sauda ekintu kyakoze kibi ekyokugamba nti ajje yeesimbewo. Nze ndowooza Sauda nga ebintu byakagwawo bwe biti yandibadde asooka kuddayo mu kakiiko n'ababuuza bannange nze nga saabitegedde naye vidiyo ne badde nga yakusatu yasooka gamba ebaliwo gye yakola ng'agamba ebyenda byagenda omuntu eyatwala nabanda abeera mu kisi kyenda kiba kyenda but eba njawulo naye nga nakyo kyenda ogamba ebyenda byagenda oyinza ogamba nebigendamu emmere byonna oba omubeera obubi nedda takyasobola kuzaala n'agamba ebyenda bye yagenda mawa be specific omukazi yagamba nabaana bwe kale yagenda ate kati waliwo obuzaabuza abantu takyalina nabaana era kati Sauda kitegeeza nti bw'omugendako oba ogenze kwesanyusa naye oba tosubirayo magoba ekyo oba tosubirayo magoba era oguma bugumi noga ndi wa Sauda awo kangende naye amagoba teri. Kati yasooka n'agamba nti bwe kiri yasooka n'agamba nze nabaana wange yavaamu biki akati bankoze bubi nnyo era mbadde sisuubira awo penge nga mukubidde n'ayogera biyitirivu. Kakati ate dakiika y'emu n'ajja n'agamba aze independent. Neze ndowooza Sauda kyandikoze kuba Sauda mutuufu alabika ayagala nnyo Nuupu ng'omuntu alabika ayagala nnyo ekibiina alabika ayagala nnyo Kyagulanyi era gy'oba olaba aswa n'osigala nga nti Kyagulanyi ye president. Trust ya Sauda madada teri mu kibiina eri mu muntu okusinza kuba olaba bw'atambuza ebintu bye ne bw'ayogera ate era ng'abantu bangi nnyo in fact nja kusaba Nuupu ng'akakiiko k'ebyokulonda kagezeeko nnyo okutereeza ensobi eziriwo
kubanga tuwano tutandikidde ku madada naye tumanyi tujjagira ne kubalaba. Ya tugenda. Bw'otunuulira ebitambula bikulaga nti akakiiko ke kalina ensobi. Kyagulanyi ng'omuntu tebannabaako nnyo olaba amuteekako lukongoolo kubanga yeetabiriimu nnyo naye ndowooza kikakata kati ku Kyagulanyi lisiti olumala okufuluma asooka agiyite. Kati simanyi nga tebanagifulumya tagirabako. Anti kyesima kyegamba tibwebanga kinande ndowooza mawa nti before anything bandisoose ne banoonya the shortest route to harmonize n'abo abantu abatafunye. Yes. Kuba jjukira essuubi lyangu liringa mpewo okuva mu muntu. Ate essuubi we likuvaamu ebintu bingi ebisobola okujja after ekyo. Era gye bandisosokola nga tebannafulumya lisiti kugiteeka mu mawulire kugisaasaanya n'embeera gye baataddewo eyo giteeka ku TikTok mu mikutu gyabwe bandisoose kuddamu. Oluvannyuma lw'ogiyisaamu ne bagiyitamu bagisaamu amaaso ne bagyekenneenya oba amala ogyekenneenya ne bagitwala ewa poliisi oba ne bayita bonna ne bayita katugeze ne bayita Waiswa ne bayita principal yennyini ne bajja ne bayita Lubongoya ne bajja ne bayita ne Rob omwami Joel Ssenyonyi ne bagamba nti eno ye lisiti y'abakansala gye tugenda okuta. Era kyandibadde gyavunaanyizibwa oba kyandibadde kirungi Bobi Wine ogisayiningako. Bobi Wine agikonfaminga bw'amala ogikonfaminga n'efuluma. Anti olwo amateeka g'akakiiko abaka amateeka akakiiko kaliwo kutunula ani gwe tuwadde kaadi ne bamala omutuna naye bamala okutunulira ani gwe bawadde kaadi nze ngamba kyandanyulira ekibiina abantu nga 8-7 anti jjuka kati ogiwa ne bagisayiningako nabo bayinza okwennyamira nga bakajja ne bagana naye olwo lwaki temumuwadde anti bwe bagiraba kiba kitegeeza nti basobola ogikyusaamu ekyo bali beewala nti si be bagaba oba ogikonfaminga oba okuwabula akakiiko. Lwaki nze njagala bakikole kubanga wano tubaawo kuwa birowoozo nti buli kyolaba ekifuluma kiwunzika kiddidde Kyagulanyi ng'omuntu twamugamba ebyobufuzi tabisobola kale Kyagulanyi muzibu nnyo n'essajja lya Bindi n'atamuwa kaadi Kyagulanyi muzibu nnyo Sauda Madada yakutuka ebyenda kiwunzika kiddidde ani Bobi Giant abaddewo bamuyirawo nnyo omubiri kati nze balabe bangi natunda pikipiki zange mbeeretewo Kyagulanyi pikipiki 2 kakati ebyo byonna biddira ani biddira Kyagulanyi. So bw'aba amaze okutunulamu n'agamba bannange wano mwekakasizza kiba kituufu nnyo lisiti neeteebwa obutamuddiza nnyo muki muliro kubanga bali bamala obbikola ng'abantu akakiiko k'ebyokulonda ate nga Kyagulanyi yakateekawo oba Nuupu yakateekawo. Jjukira akakiiko ako tekalondebwa bantu bonna aba Nuupu waliwo executive yakateekawo kati abaakateekawo tewali mutawaana bandibadde baga nti omulimu guno tugukoze bwe guti era tugumaliriza tizerowooza ekyo baba bakyalina obudde bakirongoosemu kuba kati olaba tulaba omulire essaawa eno bakansala tetunagenda kuba MP n'otuuka n'omuntu n'olaba ng'abantu batandise okuvaamu mu ngeri etetegerekeka. Nze ndowooza Nuupu ekintu ekyo yandieterezezza nesobola okutambuza ekintu kino kubanga abantu bagirinamu essuubi nga bannayuganda balaba Nuupu nga kyekibiina kye balabanga ekisobola okununula eggwanga lino. Kibiina kyafuuka ky'abantu bakyagala naye ekyo kyennyini kirina obutamalamu bannayuganda ssuubi nga kikola ebintu byakyo. Omuntu oyo yennyini gwe bawangudde oba gwe mutawadde kaadi kikwata ku Nuupu omuyita obulumi obwo babukakkanye babusootinge babumugyemu. In fact bakisobola n'okukola akakodyo katulaba kaadi bwe zaafuluma musobola kaadi okufuluma bwe zimala okufuluma naye muba mwakateeno ne muyitana bali lisiti bwefuluma ku 7 ku 8 ne mugamba batafunye kaadi za Nuupu mwenna nga temwerabye ku lisiti mujje ku kitebe. Harmonization ebirawo very fast wakitegedde abeterabye ku lisiti eno yonna lisiti yino tugifulumiza naye tubasaba mwenna abatali ku lisiti eno mujje ku kitebe. Kakati mu kujja ku kitebe ng'obatuuza mu luumu
ng'obanyonnyola kkirizagana bino tebigenda kubaawo. Kino kyekalagala fulumya lisiti ku 7 8 bonna nga bali ku kitebe 8 yita abatafunye. Okay. 8 yita abatakola ki? Abatafunye. Abatafunye. Principal yenni abeeremu ayogere nabo. Ne bw'omala okufulumya lisiti amanya n'ogafulumya balina obaleka eri baami ne bataayaaya. Olunaku lumu 2 3 ate bano abavudde n'abafunye nabo tandika beewaanirako. Ebyo nze ndowooza obiziyiza lwakuba bakola bubi kati nga channel ngeno bandikuwaddemu ssente. Ne bakola ki? Kati nga amagezi ngaago. Bwasobola okuleeta abantu ne babawa amagezi ngaago. Nze ndaba kiba kikola. Naye tebakuwa ssente batunula butunuzi naawe nyini musajja tolina wadde nusu naye okwera ggwanga. Kati ekintu ekyo kyandibayambye okuggyawo emivuyo. Osekaji gokuba akafaananyi nga ekyokuba sente njagala ekyokunangira obunaku kireke gokuba akafaananyi bamaze okugaba kaadi ssaawa 6 lisiti egenze mu mawulire buli omu batandise oba oli awo essimu ya principal neevuga nti owaayi alo nabira egundi gamba banno negundi mujje ku ssaawa 7 mbeetaagamu kkirizagana omumwa guba tegugenda kubaawo. Okitegedde mukujja kuba mutono nnyo mukujja basootinge obagabe bannange bafunye kaadi olw'ensonga eno beno naye omulama gwe tuliko mugumanyi tusigale nga tutambuza ekibiina. Andi ekyo gundi kati nga tukomyewo ku Sauda ekyo Sauda kyakugambye nti president yatugamba biki ffenna twesimbewo ate tulina okulwanisa nakyobola baki yazze independent. Sauda kyayogera kituufu naye yasoose kwogera birala ate bangi. Sauda agambye Wanupu akyali akyali Wanupu era principal ye president we naye omanyi nti ate waliwo abaasaze eddiiro abeeyunyedde ebibiina ebirala nga bo bagenze sipiidi. Nagwe nalabye omukazi bw'akunoobako n'otamunona oba girlfriend wo nakubira essimu naye ekyangamu n'otobaako ngeri gy'omukansolingamu amanya bumanya nti wabadde wakola ki wamukoowa. Yes. Actually agambira n'agamba ennaku 2 ne bw'alaba ng'olusiba ebintu epaake n'olaba nti yagenzeewa oba n'okwesimu n'ogamba waayi maama gundi ali eyo nti ali eno aba ali awo nga naawozze amanya nti omusajja era ne bagamba munnazze mwogere oddeyo. Naye kati bano abanuupu abantu bano batafunye kaadi kkirizagana ekintu ekyo kibaluma nnyo. Dayasinze nkubuulira obulumi bubaawo naye obulumi olina bukkakkanya ate obulumi tobukkakkanya na bigambo baana bano be bawadde kaadi ate basigala beewaana. Nze nagifunye nze ndi wa kabi ate waliwo omuntu eyeeraba ng'akoledde nnyo ekibiina ogwo musango ogwo musango toyinza gubavunaana bagamba lwaki boogera bati okukkirizagana obulumi bukola ki bubaawo. So madaada tumusabira ajje akalulu kubanga alina ebigambo era byayogedde n'agamba nti bino byonna tubikola naye abantu era yeesiba nnyo ku bantu nti abantu bamusabye kati tulinde abantu mu bokisi tunalaba obadda nabasabye madaada. Kino ekintu kyali mukukozesa game gyali kaadi gyali mu kuzannya okuvaayo tayagala kubba bululu bwa nuupu atya okuva n'agamba nzije independent naye nsigadde nkyali wa nuupu era president wange yegoli kitegeeza abakkiriza mu eyo mu nuupu basobola ogamba waddaze independent akyali waffe kitegeeza abatali mu kusika bululu bwa nuupu gwataddewo era kyoyogedde ekituufu era ge mazima amatuufu bwe gali mayinza ekikunjagaza kwogera amazima nakulengera wala abantu abamu bayinza obutakirengera nze ndabanga abusika naye era okwekwata yaako emimwa giza okuba nga gifulumya ekyo naye omutima kyegugamba akyegedde guyinza obanga obutagamba butalumba Bobi Wine anoonya sympathy wanendala tinobululu bwabambi kasitaya yasigadde akyali wa nuupu talinga ki kuba abavudde bona de boogera biwanvu kati oli wa nuupu ajagamba Saido eyo mbadde mwagala olaba tayisizaamu na mukulembeze gaali akankankamuwe kitegeeza nuupu gwesimbyewo obululu bwetoolako bekiba era ye kyazze okola katusabe nuupu ebenga gwesimbyewo wamaanyi okusinga ku Sauda naye sisuubira nti wamaanyi okusinga ku Sauda kwa Sauda soka ali popular
awulikika ategerekeka ate kino Sauda China mu ebintu bingi nnyo bigenda nnyo ewala kati kadiriza empro wanaba mazo zigaba era ojja mulaba nga atambudde ne side emu ate nga independent ate nga tebajja mugoba nakirabye ojja anti kyekugambye nti wagenda basikira eri ajakera kumacha kuba tumanye omuntu wa Shamim just katugambye wazahara kale tugambye bakede kumacha Zahara bamuwadde kadi nga malendo omulaba ku gali ya Zahara osubira otya bali abali mu nupo obutamu akalunga bagamba alina mutunoonyeza ko kalulu ate jugira naawe waliwo n'atego bawadde kadi kati awakyaliwo omuvuyo mungi nenze nsubira ate bakyalina obudde obumukakkanya lakini yewandisiza asobola okuvaamu bantu bujjo bewandisa kubanga ennaku ziri ezasooka weza obanga bwali busungu naye basobola okugira naye nawuliddeko nti waliwo ne bebayise jjo ate ababadde kaadi ate ne bazibajjako waliwo bebadde ne bazibajjako nakiwulidde tirisiti jjo yakyuseemu waliwo babadde bagibayise ate ne bamala okwemulugunya bwe kwagenzeyo babakulabyeko nga bekalakasa ate abamu ne babajjako ne bazzaako abalala kitegeeza akakiiko kabadde kakoze byako nga tewali akatunulamu akakiiko kandi obanga nako kabadde ne kekanga Madada tebamuwadde akakiiko ate nga kekagize kubanga amazima bw'otunira Madada ng'oggyeko bino ebyokuyomba biki kiki ekibadde kimumisa kati mayinza n'agamba njagala nnyo okutunulira ensonga mu butuufu bwazo Madada bw'abanga yayomba kuba yateekawo embeera ng'alina sedi gy'ayagala n'alaga obusungu n'akola kinze ndowooza ekyo baali balina kimujjamu bujja ne bamukansolinga bamugamba kino ekyokola kiki kikyamu kubanga Madada waliwo ekintu kye bayita protestive vote eyo Madada nze ndaba nti ayinza okuba n'ow'omugaso nnyo okusinga ate gwe bawadde kadi mukawaayiraako olunaku Madada lwe yayomba n'olunaku lwe bayita Shamimu ne Zahara ku kitebe okubatabaganya waliwo statement eyakolebwa eyakolebwa y'omwami mwami Kivumbi yali abayise yali nabo alina statement yakola nammwe mwennyini abeetaba mu luno olutalo nga obadde wasaba kaadi tukyasobola okukola ki kati nze abamu baba mu makaadi ng'ate be tulaba be baali mu lutalo olwo eyo nze gundi yakomawo kiri kye yayogera kyakomawo naye era bw'otunuulira Madada eka yaleeta ebigambo si yaleeta eka naye statement ogikoleddewa bagamba wali omugege tofunyizaawo anti kakati era kigambe nti kikakata ku bakulembeze naddala abanuupu abo statement ne batafulumya statement za kukyamusa okitegedde oba ne batafulumya statement nga tebamaze zirowooza nti egenda kudda wakati kamwe ekyokulabirako Waiswa nalaba Waiswa ngagamba nti buli eyagenda egaruga n'agenda neyetaba mu lukiiko tetugenda muwaki abakansala b'erubaga abalonda gundi sipiika wa Nuupu bonna tetugenda kuba waki ate mwana wattu ekyensonyi bakomyawo bonna empapula ne basaba naye ate bwogenda okutunuulira bagamba nti yakulembera obatwala egaruga ate gwe bawadde so kyekyo kyogamba nti statement olumu tulina okuzeegendereza nga bazoogera naddala bakulembeze banga bwogera enkya nogaa nti yagenda egaruga tetugenda muwaki kandi ate nokeera enkya ng'eyabakulembera gweowadde abantu batandika okwebuuza statement eri gye bakola lwaki wagikola era bano bowadde lwaki abagenda ba Museveni lwaki ate bowadde batandika abantu olumu abalowooza ennyo n'abagendera statement kati nga ggwe bantu abali mu kika ekyo abalowooza ennyo batandika okubigeregeranya ne balaba nga tebigatta wagamba tetugenda kuwa bantu balonze sipiika wani sipiika nga wa NRM ate bagenda okulaba ng'abantu abo bennyini bokomezaawo obanga abebaza abebaza ku kyebakola ogenda kyebakola so nze ndowooza Nuupu weri wano erina okwegendereza ebintu ebimu bagitunuulidde nnyo kubana ono mwami yavuddeyo agamba ye gwe yawa ssente yamumanyi era bonna agenda kubalumba yagenze mu PFF wamutegedde
Wamulabyeko? Aliwa. Ono mwami yabadde bayambala galubindi. Yabadde John Kugundi yani? Aliwa. Owendakawa owawa. Wendakawa? Ati kakati bamumye nagambye asasula ssente. Ati bawadde wani. Sategede bulungi envudde mu mutwe naye namulabye kujjo Kugundi ku barometer. Kubanga nopunzo obuziwena. Sajja munene nene. Obuziwena nalabye mu kugaba kaadi bwo. Simanyi bw'ogira muntu abaddeyo ng'ekifo ddala akikutte bulungi n'omugjayo. Kati ng'Owendakawa namulabye nga agamba yayise n'abantu ewuwe oba wamulabyeko oyo abantu yabayise ewuwe mu maka ge abantu nga bamugamba twagala simanyi balyadde twagala gundi si kaadi nga bayimba oluyimba nze ndaba tekiba kyavunaanyizibwa omuntu ng'abadde akutte bulungi ekifo ate omugjayo okugjawo nga waliwo ensonga tajja kuba mulungi omu asi mulungi omu naye ekisanja kibadde kimu waliwo omuntu nga afuze ebisanja bingi naye kibadde kimu kati waliwo n'omulala gwe nalabye ng'agamba waliwo omukulembeze eyamukubira essimu n'amusiigana ng'alina akapapula yoyo gwegamba n'amugamba mubadde basatu naye bwe tuba tunuulira mubadde kakati gwe basingako naye bw'oleeta miliyoni 10 yoyo gwengamba yoyo meya w'e Kasangati oyo enyini yagambye mbuno ne gwe yazikwa bangambye yaranise n'okulumba atwala eggaali abanja sente meya w'e Kasangati oyo yagamba ne bamugamba bw'oleeta miliyoni 10 gwe tukulaba osobola okukola ki okuyitawo sente baazimusaba naye yaganye okwogerera zimusaba yaganye okwogerera zimusaba naye kyemmanyi ajja mwogera naye kati olwo akakiiko ke balondawo yali ke baateekawo lwaki yakakozesa anti kakati babagamba buli gwasaba sente akakiiko ekiriwo bagamba bw'obigoberera ennyo nti abasaba akakiiko tekajja direct kabaako omuntu gwe bamanyi nti ali close nnyo kati nga nze bwendi ennyo naawe ne bayita mu ggwe nengenda ne ŋŋamba tiddaya sina okusina byendaba abadde agamba bw'ati ne bw'ati ng'ogenda mu kakiiko Bowenke yateekawo akagundi ak'empisa ate mu Uganda mwattu ebyo bingi bwe towulirako yali essente z'embozi mu kati eri gy'okolera yagenda n'agamba nti abali tebabaddeewo tebaliiwo naye ono yaliwo n'azirya n'abasajja be nga basatu tomuyangako kati mu Uganda ebyo bitambula ate saagala ekintu ekyo okijjemu njagala okireke nga we kiri kubanga nze omanyi njagala ebintu ebireke nga we biri kati abantu abo mu Uganda bangi webali ajja nga gwe omulabiramu dayasi neza dayasi zimpe naye nga mutuufu dayasi tabitegedde nako ye n'agaaya kati ekibiina nga Nuupu tokisuubira butabaamu bamafiya ekyo njagala okitegere tosuubira bamafiya butaba mu kibiina kubanga ne wembabezi nga nze nvuga Bobi Wine oba nvuga Rubongoya abaneyunira bangi bwe mbaamu n'obulyake zijjano ne ŋŋamba newandireseeyo okusoza bye nawulidde twadde tuvuga omukulu naye nga nina byempulira byayogera ku ssimu nga si birungi wandibadde oleetayo ne ŋŋenda ne nkola ki nawe onoobeere ewaka maama najja n'akubirawo nagamba bwe nno kitaawe yagambye wandyetereeza oyinza obutampa ssente oba oziyodde nyinza obutaziyoola kati Nuupu mulimu ebintu bingi ebikyatambuliramu bingi nnyo ebimu nga olaba ne president yatugamba muno abaana ne muwala wenyini bamutiga amabaluwa n'agasayini okitegedde kigenda mu maaso abuuza owaye gwe wagisayiningako kati mu Uganda ebyo tebisobola kubulamu ekibiina nga Nuupu bamafiya tebasobola kubulamu naye nze nsobola okwogera ne Rubongoya leeta ssente ebyo mu ebiri kati ate ogera olaba nga agamba nti leeta ssente yona yennyini atambula n'ani ane nga ne Rubongoya oluusi tamanyi era bangambye bali ku lusegere ogera olaba nga atwala ssente ezo ng'ali wano kati kituyambako Barubongoya bano okuvaayo naye nga baviolate kubanga obuzi bw'endaba Barubongoya oba akakiiko k'ebyokulonda ako oba abakulembeze bonna olaba ng'ebiseera ebisinga gundi namuwa ssente tolaba nga yogo bakutte kugamba nti gundi tosiga linnya lyaffe kibi tuwulire gwe wawa ssente kubanga enkiiko zibadde zituula nga na bino tebinnabeerawo ng'oziraba ekavule ng'olaba n'abantu bagamba nti gundi namuwa ssente naye oli najja mu kiiko yimira wali wayisa tumanyi oyogera nnyo amazima gamba nti mwami gundi twakulabye ku katambi ng'ogamba
nti gundi yatuwa sente nti olina gwe wawa sente jangu wano maaso tubuulira ani gwe wawa sente bimukalira awo ku matama ati kyengamba nti ne walaba kye baakola gundi Sewanyana baamuyita mu lujjudde eri yabyogera mu bulala mu lujjudde bikala ku baamuyita mu lubuye ne bamugamba jangu Sewanyana yogera amazima waŋŋamba otya kati ebintu ebyo babikole ne kuba n'abantu bagamba nti balidde ssente bw'ajja muyiteyo omugambe gundi jangu wano twawuyako n'omusajja w'obubina nga naye agamba kaadi ng'agigula miliyoni oba 3 oba yagamba 3 yajjanga n'atula mu nkiiko enkiiko ne zibeeraawo naye nga teri amuyita ti jangu wano otubuulire ssente waziwaani ati yavayo n'abyegaana otegede kati ndowooza baba baagala okulongoosa erinnya ly'ekibiina n'ekibiina ogenda mu maaso wabeerewo obwerufu nga bwe tulabye kubanga n'ebyabampuuga twabiraba ku social media bwe baagenda ku social media era mpuuga ne bakola ki ebya ssente za paalamenti tubirabira ku social media wannange waliwo tuwulira waliwo miliyoni ze bagenda okufulumira 100 kwe tubirabira era ogenda owulira nga babayise nga babagamba essente ezo zetuwulira miliyoni 10 temuzisayininga tutaddewo n'olupapula anaasayininga ayini ataasayininga tujja mumanya yakoze eki yaziridde kati ne ku mbeera ng'eyo abantu ab'emulugunya babayite babaanike wali kubanga lwakubiri baba n'olukiiko balwanike wali babagambe nti ani gwe batugambye naye ani gwe wawadde ssente mawa awo tubadde nnyo mu Sauda Madada bwe tutambulira anti ebintu byabwe bingi ebintu biranda tukyali nsooke ku mwana ono Shamimu yazze independent oba nsooke wa Nnyeko Shamimu aliwa Shamimu na ono yazze NRM bakuba kamyufu Shamimu nanfuma oyo tuyinza obutamulwako nnyo kubanga embeera y'abannanfuma bw'ogitunuulira mutuufu yafuna akalulu ke bw'afuna akalulu ke byadala yafuna akaddala yakafuna kubanga nanfuma bagamba nanfuma ku ssaawa zaali 8 ogw'emisana nga nanfuma awangula amagombolola gonna nanfuma ekiro ku ssaawa 8 ogw'ekiro ngenda okubuuzako mbulire byakeera bikyuse kati awo wennyini babadde batuufu okuwa Jacob kaadi bagimuwadde Jacob Mutuuze kaadi bagimuwadde era nalabyeyo ate yemulugunye wa Jacob nti lwaki bagiwadde Jacob buli ngeri yadda Jacob kyabaddeko abadde mwetowaze nnyo ate Jacob ali loyo eri ekintu kyabakkiririza Jacob abadde mwetowaze bano babukenya Jacob kyabadde abukenya ssente zamusika nnyo olaba yambisa otambula n'ebbina ku mutwe yambisaamu n'eggaali lwa ssente neŋŋamba owange kakati gundi oyo gwe twatwogerako Jacob jjukira luli yabawangula bamuma kaadi bamuma kaadi era n'akola ki n'abawangula kati kaadi ya Jacob era obanga yabaddeko nga 2 nti ne bwe tutagimuwa ajja tuwangulanga luli ne bagamba katugimuwe oba akkiririza mu kibiina adi kyeyabalagako ate nga n'empangula ya Jacob bakugamba yalimu oba bino bye tulaba bino ku social media bagiyita batya mulina kye mukola ne mugamba eyo mulina kye mukole ekyusakyusa bagyeditingamu kakati Jacob bagamba abamanyi obulungi galawundi akalulu lwaki oseka bagamba filita yalimu nga nzibu nnyo mugaluka kati Jacob yaginonye naye nga bagamba ne Jacob ono luli tetwagimuwera nakola ki kakati okukuuma ekifo kino ng'ate kati azze Jacob katugimuwe kubanga era Jacob yadda kuddayo yadda jabba wangula kati eyoyo yabadde awo nga ebigimuweesa kyangambye bino si bya Jacob kyana kyaŋŋambye bwe baali mu ssomero
gayina bagenda okumaliza okulonda nga akutte kyakuna bagenda okukera nga yasinze Jacob kugambe bino si bya Jacob bino byali waffe ku ssomero yali akutte kyakuna bugenda okukera ku makyanga yeki nga yasinze tamu yadawo naga tumukulembereze ddala tamu yadako ne bagamba billa ne tunaga nti tumusembyeyo yajja okukulembera kati balina mukulembeza kadi ewe bito Uganda bwe kolaki bwetambula so naye nga Jacob abadde nnyo ku kitebo okwo alilo Jacob ate Jacob oyo mulaba ne musajja mukakkamu ayina engeri kakkanamu n'atambuza ebintu bye mpola naye kokkola gundi ogera kakkana nga kokkola taafubbi yamubba ki ndoze ebintu byabe bibabeera ebyemu bivulu simanyi biki ebigundi yaba yamunyaga ebyo bibye naye ayinza okuba nga omanyi bino ebintu byensi naye oyinza osanga nga ali abaimwe kwekola teri omuntu ali 100 ku 100 naye kyemumanyiiko musajja mukakkamu twali ku kitebe ng'olaba mukakkamu ng'aleesera mpapula ze n'ayimirira Jacob n'ayimirira n'alinda essaawa ani oba yali azimunyazeeko yennyini munne yali azimisplaces naye Gayi yali munene bwati nga mungi naye yakogga mu ddakiika 2 nalabye nga naye bamwewerera ani Jacob ani bamwerera ku kyati bagamba okugifuna waliwo yabadde alina okugifuna nga si Jacob anti kalike tugambye kati omusajja agume kubeera teyandiisemu nga Jacob wazaidi nga Jacob wali era yandibawangu Jacob bamweta Zama bagamba kati oyo ye bamwetawuluza ko bwetawuluza ekyagume ate agifunye agume ne bajangwa ne bagamba Nyeko yabadde surprise eri buli muntu Nyeko Derrick nange sijja kulimba kyamaziko plan saategedde Nyeko kye yabaze dipi yagigyeko dda naye Nyeko ebintu bya Nyeko byetaaga okwetegereza ennyo n'okutunuulira ennyo kubanga omuntu aveeyo n'agamba nti nze nvuddemu n'ekibiina ku ssaawa eno tekinnavaayo musawa ekibiina bwe kiri kubanga zino essaawa gatwogera Nyeko yavuddemu jjo oba luli yatuyita oba kwe kusooka okugira n'atatukiriza kusooka kugendayo naye n'ekibiina tekinnavaayo kuvaayo statement yonna oba kikyanoonya Nyeko oba kikyayogeramu na Nyeko tetutegeera kyabaddewo kitegeera Nyeko kyabaddeko kubanga Nyeko basooka ne bamugiramu Moshi Moshi ne bamuzaayo wabadde Moshi ne bamuzaayo wabadde ng'awo otulaba butereevu ti Nyeko tafubbye abadde tazeewa Nyeko tafubbye abadde azeewa Nyeko naye nga tafubbye omulaba era si wankizo ku Nyeko naye Nyeko abamu baŋŋambye bwe bati nti Nyeko abadde ne bakansala be bagambye bonna abasinga babasuulidde abamukkiririzaamu bonna basuuliddwa oba balesewo bana nga balinga oba nga 15 bakansala abakkiriza mu Nyeko bawaddeko omu si bana terawudde ne bawaddeko omu kale tugambe bana naye era kiba kitono nnyo bana tinaddayo n'ateekayo complaint ne bagaana omuwuliza busungu abalala ndi mbu soko lenga tunava ku kiri kino oba tugendedde ku kyososo okwogera yakikoze in solidarity kubali be basudde n'abati ndi wamu nammwe bali gyegandi ebintu bya Nyeko bingi mbate mubawadde mubayise kuddamu bbawa nkitadde abalala nti Nyeko yasabiddwa 10 wakiwuliddeko nina kusoko tugende mpola yomukuba abakwata 10 nkitegedde bamusabye 10 kadi ogikunji bamusabye 10 lwaki yalope balope mufo kyoku nkugamba kino naye nga sinnakikakasa naye nze mbakubira mu tochi ne byetuwe kubanga ffe tuliwo kutangaza just in case nti bakimusabye kyesitajja kukkiriza okukana nti Nyeko mawa in case bakimusabye kyesitajja kukkiriza oba okugaana lwa katatenga ye Nyeko level jaliko ne mu kibiina lwaki yagenze n'akozesa akakiiko ke baateekawo akanonyereza ku ebyo n'agamba banna bansabye 10 andi kakati kuba kati abo betulina okulabirako waliwo statement olumu waliwo bwe kituuka nga bwe bukera enkya ne bagamba Dayas genda weewozeeko omwana oli ani atukajja kamera mu mbozi mukati muzeeyi omulala
tigende wahama ngateko gabi dala kwisizamu amaaso ojegede wagandi hamu zige obaso wagandi kagenda kali wama woyo yogere munaye kinzo kola ki obanga nange nina kyembadde nobanga magendo soko yogeko nanyi ne Dias ekyo labanga kigatta ne Dias batuuka ku level government gendo yogere ne hamu olabanga bakuyiye vivi Dias genda wegayire hamu omaine banyeko wadde balekulira naki ne nabo tubatunulemu teme kutula side emu nyeko okusinza ku mbeera gyabaddewo na biki ng'omugamba nti anyeko gendo soko lete 10 bekibanga kibaddewo kiba kibi eri nyeko najja nga member wa parliament owa NUP abadde mu parliament najja nagana naye okusinza bwendaba kansala ono gundi lwaki abantu bange bonna mubasudde n'otamuwuliza bwe kibanga kyabaddewo ekyo ndaba nakyo bwanyigamu n'agamba mbitadde avaye yakoze ekintu kirungi sinalaba nnyeko mu mawulire era naye nnyeko hours ago kati wetwogera tuli mu 2 hours ago ataddeyo poster eri official gibagenda okukozesa ya principal anti nnyeko agijje ku DP n'agiteeka anti nnyeko ataddeyo poster okuba nanti already wali batandise okwogera n'abagamba nze nkyali naye nze nkyali naye n'ateekayo nga tanyeze ekigambo kyonna talina kyawandiseeko n'ateekayo poster nnyeko oyo olabira ddala nti awo waliwo ebibuuzo tukkirize tugaane lwaba nnyeko kye yakoze n'avaamu n'asirika n'atanyega ate kibi nnyo teyabuulidde ensi no Sauda bwe yayogedde mwamukute mistakes ono asirisa nakyo kibi Sauda kye yayogedde ate ye yayogedde mu ngeri ey'obunyiivu ate ne kye yayogedde era twakifunyeeko kopi yavuddemu ebyenda bye baabikutula n'atafunamu nabaana agenze ng'olaba okwemulugunyako bwe kuli naye okwannyeko kuliwa nyeka atakubuulira navuddemu lwaki nyeka atakubuulira nsonga gaba kaadi za MP n'ababuulira nyeko oyo ate aba mubi nnyo omuntu avuddeyo n'atayogera gwokola ekintu n'asirika aba muzibu nnyo nze nkubuulira omuntu avuddeyo n'agamba Dias kankuye omuntu yali akuyiseeko emirundi 6 noga n'omusajja oyo yansoya tambuuza tanyega simanyi kye namukoze oyo ate abeera mubi nnyo nze kyengezaako kola okugamba nti omutwe gwo tegujjamu kyegamba nnyeko kyakola ate kibi nnyo ate Sauda kaleko kubanga Sauda ayogera n'omanya kwanyeko alina obulya nti yeetuze ali mu ebintu bibirabira walala era nze ndi sure nti n'akakiiko ka NUP bwe kaba nga kakola ebituufu nyeko n'avaamu buve mu ngeri bwetyo bateeka okwebuuza balina okumunoonya kugambye nyeko kyeyakoze mmwe temukimanyi mulabanga obwongo bwamwe bukiyitako awo bwekito ndi anyeko avuddemu nenyeko avuddemu tabadde ensonga talina nkola ki kiki kiragambye nti bw'otuuka ewaka omukazi asibye ebintu temwayombye tewamuvumye osooka n'ogamba namukoze eki kiki kye nakoze musango ki lwaki teyambuulidde kati nnyeko oyo era kyovula waliwo omwana wano abadde akola vidiyo n'agamba nnyeko oyo gyafumba n'agamba ataddeyo positi naye nze sinakola ki sinakakasa alayika alina kyagenda tuleetera nga bazuka so embeera eyo temugisanyukira nnyo eyinza okuba obutavaamu kirungi olaba nnyeko ng'aze kuba pulezidenti olaba nnyeko nga yetuze ekyokwetuga kijjemu ali nkubuulira kuba nnyeko atadde abantu ku buzibu kuba nnyeko nange mukwano gwange namukubidde essimu tekwata nemukubira tekwata nnyeko talinagendako ku TV talinakola ki talinateekayo wadde okugyako otulaga ekifaananyi ky'omukulembeze nti ankyaliyo nnyeko simanyi oba yasoma kwenkanawa
n'ekintu kyakoze alimu tukubisa ekintu kyakoze kizibu nnyo mufa abantu abatatula side emu abalengerera ewala yewaze bigambo byammwe n'okugamba ebigambo kale yewaze ebigambo kati ate ekibiina kyo kyayogedde kikunyeko okuvaamu ani kyogere ki omusajja talina kyayogere kyogere ki kibiina kigambe naffe tetumanyi baba bakogera nakubawo settlement endalu kyegamba nti yataddeyo embeera kyegamba nti nabo batufu obutayogera bagamba katulinde ayogere okimanyi ogwa Sauda gubawo empoza nenye kagamba kaninde bafulumye okitegeera kati okimanyi nti ogwa Sauda gubawo empoza ono yavuddeyo yowe Kasanga ti gubawo empoza kuba ayogedde bingi wakasanga ayogedde bingi naye ati naawe ogera ogamba owakasanga nti lwaki bamumye kaadi nga wakasanga nti yabadde meeya abantu bekasanga tebannamugoba anti nagubawo empoza kuba yali mu kwogera naye nnyeko kati otandikire wa kati wakasanga nti simanyi sente yaziwaayo ate ne batamuwa kyagamba era bamugambye ayogere abazimuwadde nagamba naye nga si ye agenda bano bafuna kimawulire si ye yekka waliwo n'ebiri ewa Namulindo eyo Namulindo bagenda gimuma Egomba Namulindo bagenda gimuma bagamba waliwo omuntu gwe bawadde kandi nga sina mulindwa nga sina mulindwa bayeza abanamulindwa tebanazigaba waliwo omuntu kansala gwe bawadde nga bamuwadde kandi naye ng'ali mu ttiimu yani ya Namulindwa kati kye baakoze bamutadde mu kkomera aba ttiimu etaliiye baasibye musibe SARS omubaka gwe bayita SARS yaliyo kati yakutte gwe bawadde kaadi n'amuggalira n'addira atalina kaadi n'amugamba genda weewandiise kati ngo abagabe kaadi tebategeera kutulika nti gwe twawadde ate batya eri ku kitebe aŋŋamba eri mu kakiiko k'ebyokulonda ono baamutadde mu kkomera nakati ali mu kkomera ekitebe gwe bawadde kaadi ekitebe Nuupu gwe yagambye nti akakiiko gwe kagambye nti ono yalina okukola ki ali under arrest era bajja mumutanga okwewandiisa kuwedde ng'oli takyasobola kwewandiisa nga bawadde oli wa SARS kati Nuupu ekyalimu awe twatuuse sekabe nze following ebintu bino abantu balina plan B kukusiba kujja kumma era gwe badde ono akapapula kombuuzizza noga nti ate kano bino biki akapapula ke kano okitegedde kano akapapula ke kano kombuulidde wadde ombuuza gawunzise ono bamuyita Kisekka Dennis kati ono Disani Simba Disani Simbwa prison kati ono gwe baasibye Disani Simbwa bamusibye Disani Simbwa gwe bawadde kaadi kati ye musibe mu kkomera ne kaadi ye ono kata newandiisa Kisekka Dennis yataayaya era yagenda okwewandiisa mu kakiiko k'ebyokulonda ono yabunye kaadi naye ng'ekiriwo bagamba nti ono ttiimu Namulindwa kati Namulindwa yakozeewo ki ate ayina ate ono ye ttiimu SARS incumbent aliyo kati incumbent aba n'amaanyi mangi okusinga yaliyo ne poliisi agiragira na buli kimu akiragira naye bakugamba bakutte baggalidde owa kaadi tojja kwewandiisa kati bwe bita ebyobufuzi bwe bitambula kati ate bagamba nti abali mu kino ono omwami gwe bayita SARS aliyo bagamba akolagana na Aisha Kabanda kyokka ate Aisha Kabanda ali eno ku lukiiko kakati awo omuvuyo gwabwe nagwawe kigamba nti principal mwennyini ebintu ebimu alina okukitukiramu kaadi bwe zifuluma abagambe nga temunnafulumya mannya kandabemu mujje wano in fact abantu bano babanze nnumwa nnyo tebatusasula aba opposition fe twogera lwaba nti naffe twagala enkyukakyuka ate abamu ne tugezaako bawa direction entuufu bw'okimanyi nti Nuupu kati nga yo singa bakozesa akantu ako akakodyo ke tubawa wano ku channel yaffe eno
ne bagamba kaadi ze zigenda kufuluma naye nga tebannazita ne bayita bali bataziwadde. Kinagambye that's the shortest chokola nakugamba era twali mbozi mukati ne bagamba nti Nuupu eino okuzula the shortest route ndi tugambe over Makindi ogenda Kibuye waliwo main road gyoyitako tuukayo ne panya kijo solo okuyita muno tuke Kibuye mu dakiika 5 nga tokozesa dakiika 10 nti nga already mu manyitegere mugeno kwa card musoke bonna mu bayite nga temunazifulumya nga nabo tebanategera ndi gwe bawadde mu ba counseling muzite esawe nga mu counseling ekyo kikola ate ne bamaze ng'amanya bamaze ogafulumya gali ku lupapula mu bayite bayite bonna obagambe gwe gundi wali osabye ne Paulo naye tuwadde gundi gwe tetukuwadde tuwadde Paulo gundi wali osabye kaadi naye tetugikuwadde tuwadde ne tukyali bumu bannanga amanya genda mugalabi temugenda mulwanyise bandi bannammwe temugenda kulwanyisa bannammwe munnamwe kubanga olwedde lisiti obagwa ogirina ey'abantu bamaze okuwa ki kaadi ne bootawadde ate bonna babo bulungi nnyo wali obaddeko n'abaana awaka nobagamba nakato ono mugundi agenda osookayo ssomero gwe oli wa wiiki ejja naye nakato bw'asooka ku ssomero agenda olaba ono asigadde ye ali awo banne bagenda dda tomunyega atali kugamba naye muzeeyi ze gwe ataliiko tusembeza ekintu ku mwanjo ku kintu ekyangu abantu basobole okukitegeera tiba balina abaana awaka nga banadda ku ssomero nga gwe ssente ezo zikya tonafuna tosobola kugamba nti gundi genda ono y'omulekaawo nze mazaala tolina nze mazaala naye bwamulina noga nti kakati ne banne mulaba gundi ono yagenda okusookayo gwe oli wa wiiki ejja omwana ategeera butegeezi daddi yaŋŋambye nze ndi wa wiiki ejja era agoma naga daddi teyabadde na ssente n'agamba gundi kasookeyo naye gwe bw'okeera enkya n'ogamba mute mukazi wattu ebyendayo byagenda n'omugamba oba byagenda bigende owa booda gwe yatwalibwa booda ze naye n'omuleka naye bw'obayita mu kaluumu nga kaadi tezinnafuluma bajja kukola aka Jacobo akaliwa omwadde wallahi ekito gye wateesezza oba kyewagamba kyolina mu bwongo kyekyakisooka bantu bonna bayite bagambe bannanga amanya olaba edda twagendanga oba twakikozesanga wa nga lisiti mugenda wali ku geeti obagamba atalaba linnya lyo wali yingira mu ofiisi atawudde linnya lyo jangu oba twakikozesanga wa oba tolidde linnya lyo jangu n'oyimira n'ogamba betuwadde kaadi bebano obayita bonna kikyogambye bonna lumu n'obagamba gundi gende gundi atawulidde linnya lye tovaawo wano awulidde erinnya lye vaawo bano bawadde nosooka bajja kuba babeera mu ssanyu baleme kumookinga bano then bano noba tuveewaawo omukulu Latifu obwa mmeeya wa Kawempe babumumye Haji Latifu Ssebaggala munyiivu Latifu Ssebaggala teyageza mu PPF Latifu Ssebaggala mu PPF sijja kulimba agenda kufuna ekizibu ate atya yasoose n'alaga nti agenda kujjanga independent ow'e Kawempe ku kaadi y'obwa mmeeya bw'e Kawempe yalina mekka kaakati essaawa eno n'awulidde mpuliddeko mbu nange mpuliddeko mbu ageze mu DF oli ageze mu PFF mulala ye ageze mu DF eya Mwami Masias Mpuuga era ayagala kujjanga Lord Mayor avuganye balimu ezo owa Nuupu avuganye Lukwago ekifo kyakyagala omwaka guli oguwedde siyo era gwe bali bakiwadde kyembadde ngendako genda maaso ati munnange omusajja oyo bamuwa ekifo ky'obwa mmeeya omulundi guli ku kaadi ya Nuupu n'agamba tayagala bwaki kati ate akomyewo ate ku kaadi eya DF efe ennyo eriko n'enziro
simanyi oba mwange gyalina essomero balina omwana w'omuntu gwe yakuba kibooko n'amukolimira. Simanyi oba musomero lye alina omwana w'omuntu gwe yakuba omuzadde n'amukolimira oba kiki simanyi kyabadde. Kubanga bakuma kaadi ya Nuupu bagimuwa ey'obwa meeya n'abusuulawo. Yagamba abasema bamugambye alekere gundi. N'agamba nti bamugambye alekere. Kati ate essaawa eno agidde ku kaadi ya DF atazze ku kya meeya. Kyagamba nti yakireka nga abasiraamu be bamugambye kati abasiraamu bavuddemu. Bamukiriza abavuddemu. Kati abasiraamu wabavuddemu. Kati egamba nti yava ku mateeka g'ekibiina ne bapapalawo banoonyezza omuntu ku spiro kakana bagudde mu Naggayi. Omusajja oyo tumuveeko. Naye bw'aba alina yetegereze mu baana be yabonereza oba yabagoba school fees oba yakola ki naye yetegereze kubanga mutuufu atamazeeko plan. Mane manyimu niyo gyageze agenda kudda kuba meeya w'e Kawempe by'ebipande bye yadde yakuba. Bwidemu ajja kuba meeya obwa Kampala. Siyo yakola ka video nga yekutte ku serefi bw'ati. Yoyo yennyini. Kiki? Olwokusatu olujja tujja kuba tubabuulira. Oba weekye ejja tujja kugenda tubabuulira biki ebitambula. Ate Mungu ajja tuyamba nooza ne z'aba-MP zijja kuba zitambudde. Neffe wakati byebiriwo. Yes. Zegambye ebiri ye Gombe ye Wannamulindwa eyo gyagenda okwesiba munno. Bizibu nnyo. Ate nga amaziga tukyagalaba. Abamu baaniriza ababbe bagobye eri ate otire nti ebyobufuzi bino bifu nnyo. Abantu bonna kati abali mu kweyiwamu ebyo ebibiina simanyi DF simanyi PFF babadde eno ng'ate bakomera biri ebibiina. Okitegeera nga babivuma okufa ebyo Museveni yabitaddeyo ebyo ebibiina bifi ekibiina kiri kimu Nuupu kakati ate bawulira ate bagende kakati ebyobufuzi neffe tujjagenda mu maaso n'okubabuulira ekitono. Common Man's Party eno ennyini wiiki gye tulimu toseka Common Man's Party ey'Olusaniya CMP Common Man's Party yafulumiza official poster president wabwe engeri gyagenda okufaanana ku ballot Munyagwa. Yes eriko ki kuliko wano Olusaniya ku mabbali then n'ekifaananyi kye neno lwabandi kina yabo bafulumya akabonero n'ozakatuufu tuzze kulya debyo kulya kubanga balaga Olusaniya bagamba buli omu akwatemu ow'ebigenge owaki ow'ebigenge musooka n'abangalo bwe nawulira Olusaniya bagamba buli omu alye n'oli alye simanyi biki bwe nalaba bagamba ensikugigabana kituufu bwe nawulira bo bajja nakyo naye Commons Party mukulu Munyagwa tumwagaliza okwesimbawo okulungi ne banne kati obugundi ensonga nga tumaliriza ensonga zonna wamu oziraba otya nga tumaliriza obugambo bw'osobola nga tonnasiibula nze ensonga ebintu ebitambula byonna wamu nze kyenjagala kibeere bwe kiti njagala okusookera ddala ekibiina ng'ekya Nuupu kuba is the leading opposition party tumaliriza omuntu gw'owadde kaadi ne gw'otowadde tobaleka kweyuzayuza. Funa obukugu engeri gy'osobola obba kansolingamu. Naawe gw'owadde kaadi togenda eri kwewaanira ku banno. Ekyo kya buntu okujaganya nakutuka ebyenda gwe tewakutuka byenda ojja newaanirako pikipiki zange 2 zagenda we bagikuwa ne bidda tukome wano nakyo kibuuzo badde kikubuuza ati okikulembeza nnyo nenkubuuza nakutuka ebyenda gwe tewakutuka kati we bagikuwa ebyenda ne bidda tebidda naye ekintu ekisinga obukulu mu bino tonneyagalirako nnyo okujaganya kya buntu ng'oli akoze ki atuuse ku kyabadde aluubirira era ogwolesa ajja kwennyamira naye ekintu ekiriwo Nuupu efune engeri gyesobola okwamunaizinga ne bano abantu basigaleko bonna ebeetaaga esigale nga bonna ebeetaaga ekirala abantu bano bemuba
mutawadde kandi balina obuvunaanyizibwa basobola okukola okusinga n'abo bemuwadde kandi. Kuba ono ye muntu asobola okwevulungula mu ttaka olw'ekibiina wabula gw'owadde ayerekera mu kiri ekitiibwa nti nze kino ekifo ekyo kituufu. Tubazze tubalabako nga MP bw'obeera mu mmotoka n'owuuba oti bano abaana bakuba embeera nga bagikubye ereme kutuuka ku kintu kyonna. Bebawunya tiyagaasi. Yes. Be balya tiyagaasi. Basooka kuddusaawo bo ne badda mu bato. Be bakuba embooko gundi batuuni zituukira kwabo ate nga abo abaana olwedde beetaahirwa. So nerowooza mu bafudde bwe bakansolinga munnange gundi tofunye kaadi naye lwa nsonga lutu tofunye kaadi lwa butasala birevu. Muntu munnyonnyole obadde balabi balungi twatogana n'okusatu oluddako lwogera yingira luutu wange nga ndi wano okusajja bakamye kaadi olwedde kalimbazi gato kavuma amaliro luutu. Yes, nze nakagamba kafune kino ekyuma ekidda kye bakozesanga okugireviriza abakazi okuzookya luutu munnyonnyole nyonnyola luutu ndi mune luutu tofunye ne luutu bulijjo bw'ojja n'ogamba musiraamu wange sabira abantu luutu asigale kukusabira mugambe luutu gwe ng'emunange twakolese kusabira bano lutu mukanso saa tujetaaga tubane saa tujetaaga lutu abenga amanyi kati mpulidde abantu bonna baze independent waliwo mukyala amuyita Nassazi ya amazina ya independent yaze independent yalangiri agenda kalya Nassazi ne Nassazi be bakyala babadde wonga bakola agenda kalya Nassazi abo bakyala bakozi ddala kati gw'odidde omuntu omuggyeka wempe omulese ku Nassazi agenda kalya kiriza Nassazi aba agenda kukuba akalulu n'omutwe guwuume ate wejjuse nkola ya Jacobo